Basibo ne banyabo nze Walukaga Mathias ekituufu kiri nti ebiwandiiko byaffe biri authentic. Ekiwandiiko kyebeekwasa boba Electoral Commission neyawaaba nti kyali expired by the time I was nominated. Mu mawulire ge tulinawo Walukaga aba Electoral Commission habongedde okutyaho omusango yandibanga yaggwangudde nga tebannaguza. Njagala owulirize wano Walukaga agamba nti aba Electoral Commission bagamba nti ekipapula kye baleeta kyali expired, wabula ono agamba nti kibeera expired singa omuntu teyeeyongerayo. Walukaga agamba nti ekipapula ekyo kimala emyaka 2 okubeera expired. Wuliriza bulungi nnyo era nkosaba sookola kinga owulirize wano. Wabula Walukaga kya ekipapula ekyo kyayitako emyezi 2 nga bakakimwa n'agenda na enrolling ku St. Lawrence University. Kitegeeza nti Walukaga ekipapula kye kyali kiri valid. Wabula wano bwe yakireetedde nga kiba kyaggwako naye nga ate kibeera kyaggwako singa ate oba tewagenda mu university. Yagenda mu university n'abakulira ebyenjigiriza ebyawaggulu ne bakkiriza nti Walukaga ali eligible okwesimba buli kimu akirina. Wano nno omusango kugamba nti agwangudde sooka omuwulire nga abyeyogerera. Mayor wa Kyengera Town Council National Unity Platform olunaku lw'eggulo mwategedde bya Electoral Commission bwe yatudenominate nze okuva mu Lwokaano, era twakoze press conference ku kitebe eraga nti tugenda mu High Court. Ekituufu kiri nti it only gets expired if someone doesn't use it for further studies. Nze namala myezi 2 nengena nfuna admission ku St. Lawrence University and I'm there studying, pursuing bachelor's degree, public administration and management, BAPA. So tugera mu High Court olwo ebitambula olwo nekiwandiiko kya National Council for Higher Education ekimpa equivalence ya senior 6 kyekyo kye natwala mu nomination and returning officer based on that. So it was a political decision. So tugenda mu High Court so that tufunayo legal and legal decision. So basiba ne banya waliwo n'ebirala bitambula mbu waliwo simanya abateeseteese press conference endala. No, yaffe twagikoze yesterday. Bannabusiro mbagumya mbere bagumu nti kooti binegenda bigoba kubanga ebiwandiiko byaffe biri authentic. Tuli mu kuwandiiko biwedde okukola ba lawyers babimaze obibaga Nalukoola, Alaka, Alex Luganda and Ochen bali ready. Tugenda mu High Court. Mulinde ekigenda okuvaayo bagenda kubigoba. I assure you nti bagenda kubigoba kubanga tuli batuufu 10 ku 10. Era kati olutalo lwendimu lwakulaba nga noonya ssente ez'aba lawyers n'okufayiringa petition eyo. Ze ndi mu kunoonya ssaawa eno. Ndi mu lutalo lwa kunoonya ssaawa eno. Mbadde already nga natandika dda campaigns. I've used the whole money I had. I've sold whatever I had. Akalunga kali mu 10 nga bw'omanyi naye these challenges zibaawo mu bulamu and someone who's going to become a big leader. These are the challenges zayina okusanga. So mbagala nnyo mbere bagumu tugenda mu High Court era tujja kufunayo justice. This is a message to the government expressing what is exactly on the people's mind. Twakoye ebinyigiriza obulamu bwaffe na buli kye tumalako eddembe lyaffe. Uganda etambula edda mabega. Eggwanga lyaffe mulimba mutufugana munyo nammwe. Kale tetuganyemu abaana mu nsiko naye omwana yasaliwa nga tannazaalibwa kati naye yazaala nadda. Ekyo kingambire muzeeyi abamutukako saba ne bazeeyi banne bamugambeko ensonga tamujajaledegweko kati eggwanga lyonna lyejambidde. Toyongera kubejjukira ensonga Bobi Wine January 2026 muteebwa kukoma 15 tweberere mu New Uganda. Bino n'okujwa tujja kujwara ensonga aheru tutwera yellow munda red. Bino tujja kujwara kwa just ataya just ataya betu twino kubeera gumite straight. Mwami Magoola katambula nnyo ku social media bagamba nti batudde
ne mukkanya nti obuwagizi mwami Walukaga nakkiriza okumuwagira. NUP amaaso ekyagatadde kwani mu mbeera gye tulimu nga twolekera nga nibya Walukaga bikyayinda. Kirungi wabadde onyanjula wampisa omwogezi wa National Unity Platform. Yeah, so ekibiina bendera kyajuwa Mathias Walukaga. Yes, waliwo abamuwaabira era nga bali mu lwokaano naye. Niye boli awo kibagala okufuna tebajja kifuna. Kakati fenge ekibiina ne munnaffe ensonga zigenda mu kkooti kubanga akakiiko bikasazeewo si bituufu. Tewali ku mulala aliko ddusu lya kibiina. Toganziremu byenkubulidde. Tewali omulala aliko ddusu lya kibiina. Ekibiina flaga kyajuwa Mathias Walukaga. Akakiiko kamujje mu lwokaano twajulidde mu High Court kubanga ebyasaliddwawo akakiiko ebyokulonda tukkiriziganya nabyo. So mu buli ngeri yonna Walukaga akyali mu lwokaano kubanga tulinze kkooti kyesalawo. By the time a document is sent to the Electoral Commission that nominates one, so we will nominate. But at a later stage, when someone complains, we are supposed to go to the documentation, look through it, and ask whoever cleared these people whether they were right or wrong. So with that, allow the nomination to proceed. We are doing it with the population. Whoever complains, we must listen to them. But remember, we are governed by law, so everything that we're doing it under the umbrella of the law. Everyone will complain about here, but let us be governed by the law. No, but for the first also really raise my voice. That is injustice. And I also still emphasize for the media to hear the judges said in 2016, and I'm going to read verbatim, that while introduction of technology in election processes should be encouraged, we nevertheless recommend that a law to regulate the use of technology in the conduct and management of elections should be enacted. That law, I say it again, that law has never been enacted. And it should be introduced well within time to train the officials and the electorate and sensitize them ahead of the election. I say it again to every media house, that has not been done. Ugandans have been shortchanged. There is no transparency in this electoral process. I state it very passionately because I think we should not be cheated and threatened by an institution that has been set up by the government to ensure it conducts a free, fair, credible election, and it conducts a less credible election that is not transparent, and we should clap our hands. No, injustice is being meted on Ugandans. Secondly, on the question of denomination, Islamic University of Uganda has written back on Walukaga, and it says as a university they accepted his academic papers which they took to National Council of Higher Education, and it is on the premise of their document that they said, Electoral Commission, please consider. A whole university has written back, is there justice? We need justice. That's all we ask for. In Uganda, what lacks? Bana Uganda, amanja neddobozi bambita Benison Pulo, kana akaseera akasigaddeyo n'abagamenti ngenda kulabisa abakozi ba gavumenti, ababaka ba parliament ne bobeera minister, ng'oyina emivyo nga tokoledde bantu, nze ndeeta bwino ku bwino. Kakati omusajja ono njagala obeeko kyoyogera nakuyidde nga weemulugunya ku mubaka omu ow'Emityana abantu babuulire. Basebo ne banyawo mbalamusizza erinnya nze Bukenya Patrick, abasinga mumanyi naddala bannamityana mumanyi nga Man in Star sajja omuyembi. Nze nno nakola ku Radio Sun okumala akaseera abasinga bamwampulira nnyo ampeereza emipiira ku Radio Sun, okwo nali w'amaanyi nnyo era bannamityana bamanyi bulungi. Kalulu akawedde ketwali mwaka 2021 nali muwagizi wa Joyce Baagala nnyo nga ndi wano era namukola nnyo mu kampeyini ze nga ne watababa kubifirwango ku mikono nteekayo ssente ne bagamba muwandike ennyalo mubaka wange Baagala Joyce, naye nga taliwo nga taddeyo kange kuba nali manyi takola ki, talina bulungi obusi nga talinawo nanga tenga mwagala ng'omuntu. Bwe twali wakati mu kampeyini ezo kye namanyako Baagala kye yankola, kye naye ndowooza nti bakinkoze bukozi,
Bagala Joyce yagenda naita mbakamba bange ku radio Sun kwa namwogerangako nnyo. Naita watu muwagira ne kudi bamanyi mutumira nnyo Bagala Joyce. Naita mbakama bange nateekayo ssente ne bangoba ku mulimu. Abalozi balowooze nti bangobye lwakuwagira Baagala. Then bakyawuli oli opponent wa Baagala basobola omwongera akalulu. Baagala kye yakola kyennyini yali bangoba ku mulimu. Nagenda mu bantu ku muzindalo agenda yogera mu campaign ze. Omwana wange ono bamugobye ku mulimu olw'okuba mpagira era Mukama namukola n'afuna sympathy vote. Baagala nangamba sigwa mu maanyi. Nangamba oyagala kukola mulimu kiki oya kyagala okukola muno mitiya ne mugamba nze nsobola saluuni ko yokke nkolera budget eya saluuni ennungi mu mitiyana. Abamanyi omwami gwe bayita Mukasa Tone mwami wa mupiira nnyo mu nabyamizannyo nnyo. Omwami oyo yali mu NDP biseera ebyo era nga mukwano nnyo wa Joyce Baagala. Naye nga yali gasala ebiri musajja nga wa saluuni nnyo ne mugamba Tone Joyce Baagala mpado chance bangobye ku mulimu angambye ankole budget ya saluuni ennungi mitiyana ngenda funa omulimu Tone. Nangamba bogambye Tone yali sabya saluuni abimanyi nnyo. Tone Mukasa nentambula naye tugenda nampandikira ebintu byonna ku tukola list ebintu ebikola saluuni ennungi. Twakola listing twakola budget nga milioni 12 nenji forwardingira Madam Joyce Baagala onayewo Joyce Baagala ntwatwa bino bijjukira bulungi nnyo. Nangamba kino kitono business nga gikola abakugobye bajja kula ngula mbutambula konze onarewo neyanza na by the way namwebaza nnyo mugabo naye webale nnyo mbadde sangira kudda kati tutambula mu campaign ezo ndabata chacha akiroza kumugamba honarewo wansubiza saluuni ko ye nja Patrick mani ini kwatiramu ngenda kukolako konze kale Joyce ne tutambule banga akaoneka gwa fortunately oba ekyo mukisa Joyce nawangula akalulu nemfe sanyu nakubira Joyce Baagala simu zange baganda bange wallahi Baagala ati yakwata simu zange nenti abaga message ku WhatsApp Baagala yagana okunziramu Baagala ne nakati sawa zino takwatanga simu yange taddamu messages zange. Bannamitiyana baganda bange bamama batata basenga bajjajja bannyinazi bakyali bange eno message yange abadinga ne Baagala Joyce mudinga n'omuntu omukyamu omufere omuyaye oba mulyangambe mulyake mukenuzi mulabbayi Baagala Joyce bannamitiyana kiyinza basaba kimu nze okunsasula kwa namuta namalage beerya nnyabo muyinza kunsasula kintu eki buta wa Joyce Baagala kalulu nja kuba mu matibu baganda bange nze mani inista neyanza nnyo neyanzeeke ate eri gye wangamba gye mwagendako wano ekyo nokireta mu video eyo biwanvumu abamanyi ekigalama tugenda kujja mu part nja babu tugenda kujja kubandooza mukana manyi badde na nkwesunga okulabako ujje nikutuulira nga ndebuuza ngenda kulabako ndinga mutadde mu kamera oyogere era wozere ngamba musajja ono naye ekyawano ngenda kusaba bagandi nabiwanvu nnyo bannamitiyana ndowooza mmwe ono omusajja mumumanyi gwe bayitanga mani insta mu Cambodia yakolanga ku Sani FM ng'aweereza sports